Ebikumi n'ebikumi by'abantu bakedde ku kyalo kito kya Njovu ekyazanga mu Lwengo okuziika abadde omuguzi wa polisi mu ggwanga Felix Kaweesi. Omukolo gw'okumusabira gukoleddwa Omusumba Masaka John Felix Kaggwa kutumukolobya ennyimba. Ai Katonda aboonoonyi basanga okusaasirwa abatuukirivu okusanyuka tukwegayiridde omuweereza ono afande Felix Kaweesa gwe tuziika leero muweeyo okugabana ku birungi by'ogabira abatuukirivu be weerondera. Amasomo gasomeddwa omwogezi wa polisi mu kampani Emiliano Kayima n'akulira okulonyiza ku buzibu bw'emisango Grace Akulo. Kayini n'agamba Abel muganda we nti tugende mu nnimiro. Kayini ne yeefuulira muganda we n'amutta. Mukama n'abuuza Kayini nti muganda wa Abel aliwa? Kayini n'addamu nti nze nkuuma muganda wange. Mukama n'agamba nti kiki kino ky'okoze? Omusaayi gwa muganda wo gunkaabirira nga gusinziira mu ttaka. Kale kaakano okolimiddwa ku ttaka eryasamye ne limira omusaayi gwa muganda wo gwosse. Okuva kati bw'onoolimanga ettaka teribazenga bibala mu bugimu bwalyo. Onoobanga mmomboze era mubongeese mu nsi. I have competed well. I have finished the race. I have kept the faith. From now on the crown of righteousness awaits me, which the Lord, the just Lord, judge, will award to me on that day. And not only to me, but to all who have longed for the appearance. This is the word of God. Kwetabyeko abakungu bangi okuva mu gavumenti ya wakati, ababaka ba palamenti, abakulu mu bitongole by'okwerinda okuva ne bweru eggwanga. Bonna bafiirwa mu ssuubi ery'okuzuukira abayingize mu kitangaala. Mu kuyigiriza Omusumba Kaggwa musiimye olw'emirimu egy'enjawulo gy'akoledde eggwanga n'asaasira ennyo bamulekwa n'ab'enganda. Musajja abadde n'obuvunaanyizibwa obumutwala eno n'eri era nga obulusi tomusuubira kulabika mu kitundu. Naye Kaweesi abadde ayagala nnyo amaka ge. He was a man of the family. Era ndowooza mwannyina Zanet ayinza okituwaako bwino. Ategeeza nti bamujjukirira okuba omugoberezi wa Kristo owannamaddala ng'eddiini ye agitambuliddemu. Bw'obadde olaba Kaweesi abadde ayagala omulimu gwe, abadde agwagala era abadde agukola, nze ndowooza nga bwe guteekwa okukolebwa. He was a man of convictions, a man ready to serve. Kaweesi ono nga buli omusanga alina akasimu mu ngalo, ndowooza era yafudde nako bambi. Ready to be called upon any time. Alungamiza nti bajja kumujjukirirako nnyo olw'okuwerera abaana nga yakolagana n'abakwatibwako n'azimba essomero.
eyalyanga omubiri gwa Kristo. ategeeza nti wadde abadde musiikali n'abadde abalumirirwa nga kyeyava batuusisa amazzi mu kitundu okuli n'okusima ddaamu ez'amazzi n'okukola oluguudo lwe bayiseemu. adde agobereza ekyokulabirako ekya Kristo eyanaaza abatume b'ebigere oluvannyuma n'ababuuza nti kye mbakoze mukitegedde naaga nammwe bwe mutyo bwe mukoleranga bannammwe. Kaweesi abadde akuwa ekyokulabirako ate ggwe n'ogera ki naawe n'okikoppa. bw'ati akuriza bannabifuzi okwagala famire zaabwe nga Kaweesi bw'abadde akola. Omusumba yeewunyiza abatemu gye bavudde ne balyoka batta. Kaweesi mwategeeza nti olwabadde luke lupange era nga yalukuzi yabadde alina okuwa lipoota eri abaamutumye. Mulinze ne kintegeeza this was a calculated action. It was a calculated action. It was a mission which had to be fulfilled. Era n'oli akakase adde awe report. bw'ati asabidde nnyo Uganda olw'ekyo ekyaguddewo n'ategeeza nti ayagala basewo enkola ya poliisi n'omuntu wa bulijjo ey'amaanyi okusinga ku eyo eriwo. Fukamidde n'ensabira nnyo Uganda. Naffe tugisabire. Bannaye kansabe tusseewo ekintu ekiyitibwa community policing. Agasseeko nti abaseka Kaweesi ne Okuziika babaddeyo balebe n'abantu bye boogera. bw'ati akomekereza nga agamba nti Katonda abo abaseka Kaweesi yabasizzaako dda akabonero ti lumu balizuuka. Aruna Mugirwa, Maria Nakyene ne Mutibisula Lwengo ekisakidde Green lwa Bukedde TV.